Abawakisi ba Dr. Col.Besigye olunaku olw'eggulu basuze mu ngato mu maka ge Kasangati nga bateekera okumwaniriza olwaleero era nga Mbako wa Kyaddondo East Apollo Kantini omu ku bateekedde abantu akaseke. Abantu abinya oluyite mu bintu era nga wano obwedda ebyokulya n'okunywa bisindisa bigere. Ku makya ga leero poliisi n'amagye bikedde kuyiwa mu Kampala naddala Entebbe Road olwa Besigye akomyewo. Abawakisi b'FDC bakedde ku kitebe okukiyoyoota n'okuteeka obutebesi ako n'okussaawo ttenti Besigye wabadde alina okutuukira wamu n'okusimba ebitooke n'ebipande bye. Babadde balina ebivuga okuli engoma n'ebbandi nga byonna beekubiddwa mu ssanyu. Betwogeddeko n'abategeeza nti okudda kwa Besigye kwasanye nnyo gye bali. Okwagala tebakukaka. Kye tusinga okutegeera n'okumanya omuntu oba olina omuntu gw'oyagala tekikwetaagisa kumala kwegamba essanyu lyo lingi. Bino byonna nga bigenda mu maaso poliisi okuli ebigiri n'abadde mu mmotoka ez'enjawulo babadde balaba n'ekitundu kyonna n'ennyonyi ziri mu bbanga. Sawa Entebbe Dr. Besigye atuze ku sabidde kika 25 ng'ekibinja kigenza okumwaniza bakiganyiza kumulabako. Afande, so we are supposed to drive back to Kampala. Exactly. Why? Bano kubadde ko Lord Mayor Salongi Sirikwago Ingrid Tulirane n'abalala amu ku batuuse ku kiseera bategeeza bannamawulire oluvannyuma lw'ennyonyi okutuusa Besigye bamutadde mu mmotoka tamanyiddwa nga balekeddwako ambyulensi n'omuvuga yogayuga mu maka ge Kasangati. Immediately the plane landed. He was whisked away by some unknown people. He was grabbed, dumped into a waiting vehicle, followed by an ambulance, and he was driven. We don't know the direction they took. Emberedde epindika abawakisi ba Besigye okutabuka olwa poliisi otabaganya kulaba omuntu waabwe. Bano abasinga poliisi bagobyewo olw'okutataganya entambula y'ebidduka ne bannamawulire tebabataliza. Waka wa Besigye n'owabadde wakavuyo nga mu kwa poliisi wadde bakukira abawakisi okuyingira. Omukulu gyali ali mu mbeera tumulabyeko ng'embeera simbi nnyo naye nga ekibaddewo nti twali tumusuubira Entebbe abamu ku ffe tubali tuli wano naye tubali tuli awo nga bamuleese wano emisinde mingi nnyo. Olwa Besigye abawubiddeko. Abawagizi ba Besigye kaleero bakubaganya empawa ku kya poliisi okumusa mu mmotoka ne bamufuga paka mu maka ge. Kya butumbaavu atwaga pulezidenti w'abantu omusajja mutya tumulefunye mukisa gumulabako naye nga bizibu. Abantu bandibadde bangi ejjaamu yandikutte kyekyo kyokka. Naye ebyokwerinda bibadde by'amaanyi.